Akawungeezi k'eggulu abantu 8 bakakasiddwa okuba nga bafiiridde mu kubumbulukuka kw'ettaka nga kuno kwavudde ku nkuba eyafudde embi amazzi ne gakulungusa enju zaabwe okukkakkana nga baluguzeemu obulamu. Ebitundu ebisinze okukosebwa bya Magombolola okuli Kyalumba ne Kyondo agali mu Bukonzo East Constituency ng'amawulire agavayo galaga nti omuwendo gw'abantu abafudde gulinnye okutuuka ku 11. Minisita omubeezi wa tekinologiya Honorable Godfrey Kabyanga agamba nti olw'enkuba ennyingi efudde embi ensangi zino emigga gibooze, amazzi ne goonoona enguudo n'entindo n'okusingira ddala ezoolekera ku malwaliro. Bridges obviously are being taken like the one on Kabiri River crossing from Kyondo to Kaberere. It has been swept, and the Nyamugasane Bridge at Charumba is also at risk of being swept. Ono akubiriza abantu abawangalira mu bitundu ebyo okubyamuka amangu ddala banoonye we balaga nga ne gavumenti bw'eraba engeri y'okubayambamu. Let us stay alert. Even those ones now who are living near the rivers, let them get off the river banks. Mainly my people who are in Charumba Trading Center, get off the river banks because Nyamugasane River devastated the Charumba Town Council yesterday. Babakulembeze ab'enjawulo batuuseko mu bitundu ebyakoseddwa enjega eno ne basaasira abantu abafiiriddwa abantu baabwe nga basuubiza nti bakutuusa ensonga eno mu bakulu mu woofiisi ya Ssaabaminisita babadduukirire. We have already formed the Prime Minister's office. The District Disaster Committee is preparing a report so that we wait for assistance from government. Erifero amanyumbe olobolo erifero byalyabyet niribongo kwa chairman anama babwira kino tukecha hulamwa disaster kuti ekigwererezi. Abantu mu disitulikiti y'e Kasese bazze bagoyebwa amataba okusinga agava ku mugga Nnyamwamba ogubooga olw'amazzi ne gawaguza nga buli mwezi ogw'okutaano, ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu abantu bafa n'abalala ne basigala nga tebalina begekaluba. Moses Mutabali yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.